Olwaliro enaku z'omwezi 17 omwezi gwa mwenda omwaka 2020 nkwaniriza nenkubaza okuba nga otwegaseeko ku Lugonvu show gyosinzira okubeera nga otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala nze Ssentongo Frederick Lugonvu abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo abali wabweru wa Uganda mawanga ag'enjawulo mbebaza sinza gamenya nengamalayo ntandikira ku Saudi Arabia waggulu nenzija ku ggwanga erya Uganda wanewaka mwebale nnyo mwebalire ddala abantu bali Mityana abantu bali Kiboga abantu bali Kyankwanzi bali wano mu Kampala bagamba ntulaba Lugonvu show. Thank you very much mwebalire ddala sinza kubebaza kimala nenga mwebale nnyo mwebalire ddala kimpa amaanyi kimpa essuubi kimpa essanyu okulaba ng'obooli awo tusobola okukyusa obulamu bwaffe ebigambo kasita tubifuula ebikolwa tufuna ensonga mu bigambo naye ebigambo ebitafuuse ebikolwa tebisobola kuvaamu nsonga bisigala bigambo bugambo okwogera kwokka tekumala okuwuliriza kwokka tekumala okunyumirwa tekumala naye ebyo by'owuliriza obitadde mu nkola bw'obissa mu nkola bijja kubeera bya mugaso mwebale nnyo wiiki badde mpanvu leero lwakutaano bingi ebibaddemu bingi bye tutunuulidde ndowooza eno wiiki tumenya amateeka kubanga Lugonvu show ebeerawo ku lunaku olwabbalaza ku lwokusatu ku lwokutaano ne Sande naye tumenya amateeka nti twalina show ku lwokubiri ate era twabadde ne show ku lwokuna naye yale teyebereka muganda waffe mwanyinaffe Namatovu oyo abeera maama wange Namatovu Ruth yasobodde okubanga ajjukira nti bamukwatira mu ggwanga erya Saudi Arabia n'avayo n'olubuto twali naye mu Lugonvu show wano mwene Entebbe mwe yatuulira ddala akyali mu ddwaliro ery'e Kawempe ali mu ddwaliro ery'e Kawempe bamulongoosezaamu mwana wa bulenzi mwana ali healthy talina mutawana gwonna mwebale kumusabira mwebale obuyambi abantu abawaddeyo kye bawaddeyo abakoze kye bakoze mwakoze omulimu amakula era amatendo olunaku olwaleero bingi byengenda okutunuulira naye tugenda kubeera nnyo mu byanfuna eyaffe eya bulijjo eya wansi tetwewanika waggulu tutunuulire omutendera ogwaffe omutendera gw'abantu abali wakati w'obukadde 5 n'obukadde 5 gwe mutendera ogwo gwe tugenda okwogerako abantu bangi mbafuna nga baga nti njagala ettaka wensobola okuzimba rentals naye nyina ebiseera ebisinga kyensigala nga neebuuza nkulekera decision yo oba idea zo nga ngaga naye nsigala neebuuza nti lwaki oyagala okuzimba rentals abantu bangi bazimba rentals naye abalina ku zi rentals musobola okunjulira era musobola okunnyonnyola abantu abagamba nti njagala kuzimba rentals tezigaggawaza rentals teziweerera baana rentals zine zaffe ezoogerwako rentals tezizimba nnyumba ndala kwe okusoomozebwa okuli kati bangi abaga nti njagala kuzimba rentals naye lwaki yagala okuzimba rentals in fact rentals si business eri worth okuinvestingamu mu rentals baterekamu buteresi ssente za bukadde lwakuba challenge ebawo nti rentals zozimbye mwaka gwa 2021 tunagenda otuuka omwaka gwa 2035 eyo format ejja kuba ekyuse design ejja kuba ekyuse nga tezikyasikiriza kati abantu balina obuyumba bwe bazimba n'otuuka mu kayumba n'oga nti wow naye era ogenda okuwulira nga n'abo bataddemu ensimbi empitirivu okuzimba rentals zaabwe ate nga nabo bakaaba in fact gwe gumu ku mirimu egisinga okukaabya bannannyini era waliwo omukyala eyankubidde esimu ngaga nti mbikooye mukwano gwange bamuyita Farida yankubidde nga ngamba nzitunda obukadde 5 alina rentals ziri mu Nansa naawe azitunda obukadde 5 abapangisa bonna yabagobyemu waliwo omulala yakadda yaŋŋambye alina rentals mukono naye kenyini yayagala yabadde nga nti oba either nsobola okufuna azigula naye nkola ebirala oba nga nsobola okufuna omuntu anyamba nansolooleza kubanga nze binnemye abapangisa bannemye ne mugamba nti nange kenyini obutono bwe nnina bunnemerera okusolooza kakati rentals osamu ssente zo era kirungi omuntu aga nti njagala nzimbewo obuyumba bwange 3 nga akamu mwensula ddabe mwensula ng'endala ziddabo ddabe 2 nzijjamu obusente naye tobala toyina kyoyina kukola ng'obalira ku ssente za rentals twogera ku zino ezaffe eza bulijjo kubanga ate n'abazimbi ag'amaka amanene nga bapangisa maka era nabo basanga nga bakaaba lwabwe n'olwekyo
awo tugenda kutunulawo mpola mpola tulabe kitusobola okubanga tukola naye byonna mu byonna njagala kubebaza ku lunaku lwali lwa kusatu yes lwabadde lwa kusatu bwe mbaseerabidde lwe twalirizinze lwa kusatu lwali lwa balaza lwa Tuesday lwe twalirizinze estate eya Kalagala Mpigi yaweddewo mwebale nnyo mwebalire ddala kyokka ntufuna opportunity nti ate baatusembeza era wennyini ku estate kwennyini awo twabadde twafunyewo ekifo ekirala ekigazi nawo twafunyewo plot ze twafulumiza zirimu bbeeyi emu nga ziri nja kusaba bannyinaze okusingira ddala ne baganda bange waliwo ababadde baweereza ssente ne mugamba nti mwami Lugonvu zibeereyo eyo nze bw'onaafuna nsaba mumpeereza abantu bammwe obanga omanyi nti oli omu ku abo abafiise ku estate ya Kalagala Mpambire ogenda kumpeereza abantu bo twafunye ku ettaka lino eddala bamaze okuteekateekawo bulungi lwakuba basobodde kufuna katambi bamaliriza leeti olunaku olwaliro naye nga kati mujja kumpeereza abantu bammwe nezinasigalawo bannamukisa abakyali eyo ngoga nti njagala kuva mu bupangisa njagala okufuna ettaka eriri genuine eritagenda kubaako nkayana Lugonvu nze muntu agula ettaka lyengenda okuwa abantu bange nga mmaze kulyekenneenya nti teririiko bizibu teririiko nkayana teririiko sigula ttaka litalina kyapa ebiseera ebisinga okuggyako nga mmaze kwekenneenya nze kenyini nti ngwanidde era mmala bategeeza nti lino tekuli kyapa naye ettaka lyaffe lyonna liba lya byapa n'olwekyo estate ya Mpambire yagaziyeemu ezabadde otwongedde ogaziya it's going to become a village ogenda tuuka ewantu ng'olaba wano mayumba njagala okwebaza abatandise okuzimba mu estate zaffe ez'enjawulo mulimu lwenziyitamu oluusi nga ngenda okuyisaamu amakubo nkomawo nentereza amakubo gammwe n'osanga ng'ennyumba onaasitudde naye njagala kubasaba mikwano bw'oba ozimba tozimbira ddala ku lusalosalo mbeegayiridde nnyinawe mbisanze ewamu simanyi abawa amagezi ago poloti yo ekoma ku gundi bweti ku jjinja bweti ate n'omusingi n'ogusima kuviira ddala ku jjinja ekisookera ddala mu kuzimba ogenda kuyingira ewa muno ng'ovudde ku ekyo omaze okuteeka omusingi ku jjinja ku lusalosalo kwennyini ekibuuzo ekiddako bw'oteeka omusingi ku lusalosalo ate kaakati ogenda kuserekera wa kitegeeza ogenda kuserekera mu ttaka lya munno kyatajja kukkiriza tubeere ne discipline ettaka lino kyova olaba nti ploti zaffe zibeera nnene at least 50 by 100 waliwo n'abalina 50 by 50 ebeera nnene tuleme kuba nga bano abazimba mu 25 ku 2 abakikiitanya obukikiitanya ne bwolekayo fuuti zo 3 emabega oba fuuti 4 wonaayise ekikomera ng'otaddeyo ekikomera osobola n'okuyitayo tubeere ne discipline eyo kubanga si buli omuntu ategeera nga Lugonvu bw'abiraba ebintu nti ojja muyingira fuuti emwagaye nti yenfaaki mulimu abantu abazibu ajja okumenyesa ennyumba yo oba ajja okugaa nti kakati oba toyagala gimenya mpa obukadde 3 naye ng'onoonya kakusasuza obukadde 3 kyali kyangu nnyo okulekayo distance eyo bw'oba ozimba disipulini y'okuzimba ne bw'oba oyagala kuzimbira ddala kuli ng'oyita ku layini yo olina okulekayo fuuti minimum fuuti 2 ezo zirekeeyo mwosobola okuserekera mwosobola okusibira amayinja go mwosobola okusibira ekikomera amazzi gye gasobola okuyiwa ne bwoba okuba plasita kakati omaliddeyo ddala ewa muno ate onaakuba otya plasita n'otuuka okusima toyi n'ogisima ku lusalosalo tosima toyi ku lusalosalo n'ogisimira ddala ku gundi kuli kwennyini kwoteeka toyi oti naye nga mbadde mbiraba naye mugezezaako abamu okuuma obuntu bulamu abamu oluusi bazimbi babawabya nagamba malirayo ddala kubanga obamanyira kuzimba mu buwunjuwunju bwawe buli nedda mubagaye nti ate mundeetera ndala kubanga ye omuzimbi bw'amaliriza okuzimba ng'olwagenda kasita amaliriza okuzimba nga kiwedde naye abankubidde amasimu olunaku lw'eggulo n'olwaleero ku makya nga mumbuuza poloti za Kalagala nembagamba zawedde otwongedde ogaziya nabadde sobola kubanjulira estate eno mpya wadde eri wamu ne kweri nga tunaba kugiteekateeka musobola okuncontactinga abali mawanga agebwira okumpeereza abantu bamwe ne balabawo procedures muzimanyi ne zino za fuuti 5 ku 100
estate zaffe abazibaddemu mwebale nnyo mwebale ddala musiima amakubo ge gasooka okuba surprise nga namuga Lugonvu gana amakubo okikola otya nkuwe ekkubo lya fuuti 20 ku 19 nga liyise emmotoka 2 otuuka mu estate nga naawe ekusanyusa abantu bangi abalina ekintu kye babayinze nti buli poloti yange banekkuba eddene ebeera etunudde ku kkubo eddene buli poloti ankola amakubo nga galinga ga main kaakati wennyini wooguze tekikwetaagisa ate kwonona ssente zo ng'oguze mu estate tekikwetaagisa kwonona ssente zo ate ogende mu stencing ogambe nti ngenda kupangisayo kaduuka ate okeere ng'ogende mu stencing okola okuggyako nga kyoyagala naye wano wennyini ewakaawo oyina banneyiba 30 abali mu estate eyo banneyibas abalala abali wabweru w'estate bonna osobola okubazizika nga bajja ne bagulawo edduuka n'olisawo wennyini zimba emabega mu maaso teekawo oluumu y'edduuka esiba ekikomera oba ntegereka kyangu nnyo buno obuntu twetaaga just kutula kutuuzoga nti wano sisobola kukolerawo abantu bameka abali mu estate eno nti mu estate mulimu plots 40 mulimu plots 50 mulimu plots 60 mulimu plots 20 zonna ezibaawo nti bwe mubanga mulimu ezo eri mu mabbali tewaliyo bantu nti abataka kubanga Lugonvu property consultants ntife tuba ne ploti tetugula ttaka mu kyalo eyo wala tugula ettaka ewantu ewali banneyiba ng'olina ne wosobola okuteresa sementi ng'ozimba so si kusanga eyo gererezi ogutakula okubagula eyo tekuli kiriko n'ogulira abantu babeere eyo noga nti baneezimba tuggulira nga buli kimu weekiri amazzi ng'ogalaba amasannyalaze ng'ogalaba abantu nga weebali banneyibaazi gy'osobola okuddukira kaakati abantu abo bonna ababadde badduka ku maduuka eri okugula ebintu gwe kennyini tandikawo akaduuka akaawo ate musobola okukikola bwe mubanga kweyo line ko muli kuliko plots nga 6 mwe kennyini mutandika okwekulira street yammwe nga buli azimba ateekako edduuka towala na munno kitegeeza nti abantu bagenda kujjangawo babaguleko emmanju ng'osulayo wano ng'okolerawo emiryango ku poloti ya fuuti 5 ku 10 osobola okukolerako ebintu ebisatu poloti ya fuuti 5 ku 10 osobola okuteekako ennyumba gyonna gy'oyagala etegeerekeka n'osigaza olujja mu maaso n'oteekako edduuka lyo n'osiba n'ekikomera kyo emabega osobola okulundirako ku poloti ya fuuti 5 ku 10 osobola okukolerako ebyo ebintu bisatu osobola okulundirako gamba ng'enkoko oba okusaka ekiyumba ky'ab'omutambuza ddembe osobola okusaka amakago nga galina olujja olutegeerekeka ate maaso era osobola okussaayo edduuka lyo olumu yeyo edduuka n'ogizimba bulungi n'ebeera nga yeggala ku street kwennyini bweti kakati ekyo mu kitunulemu tewali nnyo kikwetaagisa nti kati ngende naawuze eri ate Gy'Abapangisa okuggyako nga gyeyagadde naye osobola okukolera ewakaawo eno nga bw'olunda enkoko eno nga bw'okola mu dduuka eno nga bw'olunda enkoko eno nga bw'okola mu dduuka in fact abantu bangi abalina ekirowoozo eky'okuzimba rentals sente ezandizimbye rentals wandinoonyeza by'ozirundamu abasinga bagenda ga mwami Lugonvu nedda naye kibagamba with experience abali ku Lugonvu right now nga muyina emizigo mujja kunjulira musobola otuweereza ku comments emizigo is not a business gye weesigamako nti egenda kugaggawaza era tosuubira nti ogenda kuzimba emizigo gikuzimbira ennyumba y'amaka apaana nedda emizigo gibeerawo awo ne bakuwaayo 3 ne bakuwaayo 4 kati mulimu abantu nga tamanyi nadde omupangisa we yasemba okumusasula era tugitunuuliranga nga business era abagamba nti njagala nzimba emizigo gyange nga mingi nga ngenda nsoloza njagala okuba ekifaananyi oba okuba ettooki ng'otandikira gwe gye wali osula ku mizigo gye wali bw'obanga wazimba gye watandikira okupangisa embeera landlord mwamuyisanga mutya yabanjanga atya banneyiba bo gwe wadde wasasulanga banneyiba bo basasulanga bulungi kwe kusoomozebwa okuliwo bangi abalina emizigo gino abagyevuma olaba n'abalina ebizimbe bino ebinene za keedi era nabo beekokkola oluusi kubanga sente zossa mu kizimbe sente zossa mu mizigo tozisuubira kuziggyamu mu myaka 5 oba 10 okuzimba rooms ez'abapangisa nga zigenda kusasula emitwalo 3 olina okuba ng'ozizimbye mu kilomita
ezitasuka okujjako ng'osetinze nnyo tuleme kale kubala distance naye rooms ezitandikira mu 3 olina okuba ng'ozimbye double room olina okuba ng'otaddemu tiles mulina okuba mu ceiling mulina okubamu amatalo obutali buno obwa bulijjo bwe twayakisanga bu Philips mulina okuba nga mulimu ekinaabiro munda toilet erina okuba munda ezo ennyumba okumala ozissa ku mutendera ogwo olina okuba ng'ozisibye ekikomera okuzissa ku mutendera ogwo ekitono ennyo zibalira obukadde 50 ekitono nga sifudde kwozimbye rooms mmeka naye ekitono sibatiisa kuzimba naye mbalaga bw'oba ng'oyagala ennyumba z'ogenda nga buli muzigo ogenda gusoloza emitwalo 3 okudda waggulu bala nti olina okussaamu tiles olina okussaamu amazzi munda ekinaabiro olina okussaamu toilet mulina okubamu oluusi kati n'effumbiro tosobola kupangisa muntu nnyumba ya mitwalo 3 nga tekuli ffumbiro oba 35 nga tekuli ffumbiro kati ogenda okubala ebintu ebyo okuinstolinga ebintu bina buli kimu ng'ekitono ennyo oyingidde emitwalo 50 bw'oba tobisobole manya nti ennyumba z'ogenda zizimba oba ozitaddewa nga bazipangisa emitwalo 10 kudda waggulu kaakati ennyumba z'otaddemu obukadde 50 tugamba olina rooms 3 double rooms 3 double ng'ozipangisa emitwalo tugamba 3 gye mitwalo 9 buli mwezi mitwalo 9 emyezi 10 bwe bukadde 9 naye ekibuuzo ekiriwo nti banaazikuwa oli bwakubalira bizinesi y'emizigo nga tagikolangako tagikubalira njagala otunuulire abo abalina ennyumba z'abapangisa bakubalire bye bayiseemu ezaffe bamufuna mpola nagambye kutandikira ku bukadde 5 paka ku bukadde 5 naye ate osobola okugula polotiyo n'otagisaako muzigo n'abapangisa kuwoganya kubanga buli gy'ogenda landiroodi abeera mubi buli gy'ogenda obeera ka buli gy'ogenda obeera ggu naye ng'akuvuma ye mupangisawo tetwagalwangako ba landiroodi buli lwe bakuwulira ng'ojja nti kaako kazze kiikyo kizze luulwo oluzze kaakati osobola okugula polotiyo eya fuuti 5 ku 100 n'ogizimbako amakaago wonna woogiguze n'otakoma gizimbako makaago n'ogiteekako edduuka lyo mu maaso n'oteekawo akaduukako oba by'onaakolera mu maaso awe waka teweeraliikirira za renti teweeraliikirira nti ate kaakati bagenda kujja bankonkone otadde awo kaakati emabega eri n'okolerayo ebintu byo kubanga ku 5 ku 10 tosobola kulimirako bintu bitegerekeka okujjako okuteekawo ebitooke bye bijja mpola mpola naye n'omanya nti otaddeyo ekiyumba ky'enkoko muganda wange Joshua Musaasizi Nsubuga ennaku ezo nagenda mu makaage gye yazimba eyo ng'azimbye ekiyumba ky'enkoko akitadde ku fuuti z'abadde 2 kwa 3 zande ziwera 2 ziringa 15 2 kale kwa 3 akyambusiza kati bw'obala nti fuuti 2 kwa 3 zitutte ekiyumba kya nkoko manya nti maaso osigazzayo fuuti 7 oba 8 ate n'eri okyalina w'osobola okussa toilet kati ku fuuti 7 ku fuuti 7 kwa 5 kitegeeza nti okyasobola okuteekawo ennyumba yo n'etula mu fuuti 4 kwa 4 eba nnene ennyumba etudde mu fuuti 4 kwa 4 kitegeeza nti osigazzayo fuuti 3 okugenda olujja osibe ekikomera wali oteekewo ruumu y'omu maaso ogisibe bulungi ng'olina w'oyingirira ku gate oyina ne w'oteeka edduuka lyo kyekiba ŋŋambisa nti njagala nnyo okuggyako nguga nti munnange kiganye naye wandiguze poloti nga tekka wansi wa fuuti 5 ku 10 ekitono ennyo fuuti 5 kwa 5 buno bupoloti obwa fuuti 25 kwa 3 fuuti 2 kwa 25 okuguza bangi kati bankubira banga nti nyina akapoloti nkatunda kali ku fuuti 25 kwa 4 mulimu akayumba kange bambi tobanenye oluusi olwo baabatomeza basindika ab'eŋŋanda namuga nti njagalayo munoonyezeyo poloti naga nti nagifunye ensangi tugule ensangi we kumpi yes ensangi we kumpi nagiguze Nakirebe nagiguze Namagoma nti wagifunye Namagoma nti ogiguze meka nti obukadde 7 mugenda okupima akapoloti ak'obukadde 7 nga kali fuuti 25 ku fuuti 35 poloti ya fuuti 25 kwa 35 terina wathe genda mu maka era poloti ya fuuti 25 kwa 35 tewali plan gye basobola kujja approvingira okujjako ng'oyise mu zigizaga
kubanga toba na parking, toba na lujja, oyina kuzimba ku kayumba nga ka musululu moja. Naye owooluganda ganti bagamba gulawa nti namayumba, bagamba gulawa nti kakiri eyo munda, eyo togulayo mu kyalo nnyo. Akugoba ku fuuti 5 ku 100 oba 10 ku 100 n'akuguza akapoloti ka fuuti 25 kwa 3, 25 kwa 4, 25 kwa 25 ng'akaguza wansangi. Naye nga weerabidde nti ensangi waakaguza emyaka 5 emabega era waliwo abagamba nga togula nsangi wala. Kyekiri ekintu kyenze mbagamba nti enkulaakulana sabanga nnyo kusanga ewantu onyumirwe. Kati nze ennaku ezo nali ntambula mu Luweero nendaba ettaka essava. Mukwano gwange omugwe nali nayina nti osobola okugula ne Luweero naawe wala bwe wati. Ne mmutunuulira ne mumusekerera ne mubuuza Luweero wasinga Erwenge ewaffe. Omuntu agamba Empigi wala naye nga agamba yava Fort Portal. Empigi wasinga Fort Portal. Agamba Empigi wala nga yava Mubende. Empigi wasinga Mubende. Kakati bino ebintu tubijjemu excitement. Nti nze njagala nga bwe ngenda mu nsangi ne banseera nga waliwo omusajja alina yiiki emu ne twebuuza yagifuna ate teyagiguze ggulo. Nange njagala akaseera katooka ettaka ly'e Luweero nga yiika ya bukadde 150, yiika ya bukadde 10. Nzije mbagaye nti kale mulaba ettaka eryo yiiki ey'e10 nti naligula ng'obukadde 12. Nti ye nga kati bwe babyogera yiika ze batuguza obukadde 5, 6, 7 bazigula ng'emitwalo 5 kakadde. Era bangi kati bakyali mu mbeera ya kubonaabona obasanga mu bitundu gaga nti kale awo bampitirawo edda nga batundawo naye neŋŋaana oggulawo n'omubuuza n'ogulawo ate ng'alina bwe yagula yalinda ggula mu kibuga waataasobola. Tuzibuka amaaso, twetaaga okuddamu okutunulira ekintu kino, tubale bizinensi zino nga tuzibala n'obwegendereza. Waliwo mukwano gwange abadambuuza Kalagala kiri wa Kalagala kiri mu Mpigi Town Council. Olufubutuka olaba ekkubo lya Kampala Mpigi Express werigwa wennyini eri ne liva e Busagale bali mu kukola. Bwe lijja ne liyita mu Katende ne litomera mu Mpigi ligwira ddala Kalagala awo eritomera. Waliwo ekyengulu opposite waliwo eddwaliro essomero ly'abasomesa lye bazimbye ndozi era ddwaliro likola bibiri weriri. So ekkuba eriva mu Mpigi Town kubanga Mpigi Town eri munda ku lw'Ebutambala, ekkuba eriva mu Mpigi Town werijja ne ligwa kati okirira bukirizi wansi awo era dakiika emu okuva e Kalagala okuba ng'oyingidde Mpigi Town. Kati ettaka eryo weriri. Ebbeeyi abangi badde babuuza ttaka lya byapa, mba na ttaka lya byapa. Era bwe mba n'ettaka ly'endagano nkibagamba nti lino lya bibanja. Nze sobola sikkiririza mu mbeera yaguza muntu fuuti poloti ng'oguze kibanja okuggyako nga oguze fuuti 5 ku 5 ng'ogenda kufuna letter of occupancy ekakasa nti wadde tofunye busobozi bugula ttaka eriweza decimals ezigabanyizibwako ekyapa naye oguze ettaka tewali agenda kukusengula. Kubanga ekyo weekiri waliwo omuntu nga tasobodde ggula 5 ku 10 mu njogera ya bulijjo ng'aguze fuuti 5 ku 5. Bw'ogula fuuti 5 ku 5 nga Lugonvu yalina ekyapa era nga gwoguzeeko naga nti sikuguziza kibanja nkuguzizza ttaka wadde tosobola obugazi bwe tebukusobesa kufuna kyapa naye asobola okuwandiikira letter of occupancy nti omuntu oyo ne bwe ndiba nvuddewo wadde obunene bw'ettaka lyafunye tebumuweesa kyapa naye wattaka tavaawo tewali amugjawo. Kakati ekyo wekiri ettaka liba lya byapa eryo erya Kalagala lya bukadde 10 fuuti 5 ku 10 mu njogera ya bulijjo gye tumanyi fuuti 5 ku 10 bukadde 10. Eri requested eri ennyini yaweddewo abasinga gye mubadde mubuuza twajanjula Tuesday bagikutudde naye era ne tufuna omukisa ne tugaziira wano ewalala ate oba oliawo. Kinsanyusa nnyo okulaba ng'abantu bavudde mu mbeera ey'okwenyigiriza. Kinsanyusa nnyo okulaba ng'abantu bavudde mu mbeera ey'okkonkonwa. Kinsanyusa nnyo okulaba ng'omuntu alinako ewuwe ng'alinako ewuwe. Ne bw'oba osula muyenga naye ng'opangisa oli ng'asula lwengo nga wuwe oweerwe ng'akusinga
kubanga sente z'obupangisa bwe zinaabula omulimu bwe guggwaawo ebyenfuna bwe bigootaana n'omuzigo guweddewo naye omulimu gusobola okuggwaawo ebyenfuna ne bigootaana n'osigaza akayumbako nomata okasigazzaawa ekikulu mu byonna noonya sente zo we zigula tukome okwepampalika waliwo eyankubira ennaku ezo bambi naye ndowooza nakimanya nti bwali butamanya ng'ayagala poloti ng'agyagala yaŋŋamba njagalayo poloti nateete nenseka nenga totawaana kati bw'obanga oyagala fuuti 5 ku 100 nga tosukka nga oli mu bukadde 10 kudda wansi ku luguudo lw'amasakarodi lwentegeera obulungi tandikira mu mpigi katende wonna kati ali mu bukadde 15 kudda waggulu waliwo katende w'obukadde 2 ate baakoze oluguudo lw'express lwatufuukidde ekizibu bw'oba mu bukadde 10 kudda wansi in fact kati bala bukadde 10 tandikira mpigi kugenda walala ne Kamengo yennyini ewalinga ewala kubanga kati nayo Kamengo tawuni eyeekulidde naye ogenda okulaba nga bali mu bukadde 10 bukadde 8 waliwo yaŋŋambye nti yaguze poloti e Kamengo fuuti 5 ku 10 naye nga si kyapa bukadde 8 n'emitwalo 7 ye range eyo kakati n'olwekyo tulina okunoonya butya wetunywerera akakatono koolina olwali tusuubira kisingaawo nkya tandisaako koolina ekinene kijja kukusanga enkya naye bizinesi y'emizigo bangi banyinaze mbawulira njagala kuzimba mizigo naye mubuuzeeko ku balina emizigo gibayisizza gitya mubabuuzeeko ku balina emizigo nti bwe bazimba emizigo bafunamu ssente ezazimba ennyumba y'amaka okujja ssente mizigo n'ozimba ennyumba y'amaka kikutwalira emyaka oyinza n'obutaziraba kubanga ssente z'emizigo ziringa ssente za booda ofuna busuluugi oteekamu kinene naye tokifunira wamu ogenda osoloozaamu mpola mpola ogula booda obukadde 5 ne bakuwanga emitwalo 6 emitwalo 7 buli wiiki azikuwaayo emyezi 3 n'agamba nti kakati ate yafunye ekizibu bwe kiti eyo wiiki n'agyosa kakati bw'obanga oguza akapolotiko okusinga okumalira ssente mu kuzimbako emizigo akiina akyagala osobola okukikola naye nze mbadde njagala tukitunule mu butunuzi gwe kennyini okyetegereze nti kikola tekikola kiri kitya nakigambye nti nnyumba z'abapangisa okuzizimba ate nze ndowooza nti azimbye ekiyumba ky'enkoko awo n'alunda enkoko ze naddala eŋŋanda njabaleetera omukyala alunda nkoko ŋŋanda kati ebintu byakyuseemu batandikira mu nzungu ne badda mu kroira ne badda mu ŋŋanda kati zibalimu era abantu abalunda enkoko eŋŋanda bazifunamu nnyo ziri katale kati enkoko eŋŋanda osawo ekiyumba kyo oba n'olunda buno bumutambuza ddembe abantu mwalabye project omuvubuka ali mpigi alinako ebiyumba biri ku fuuti 4 ku fuuti 5 fuuti 4 ku fuuti 3 kwalundira naye akyusizza obulamu bwe n'olwekyo tulina okuzibuka tulina okwejjamu amasimaati tulina okutunuulira kye tukolerera oba okitegeera n'olwekyo ndowooza nja kwongera okubasembereza project ezo naye nga nja kubalaga nja kubafunira omuzimbi atubaliremu bw'oba ng'oyagala gwe okuzimba nnyumba z'abapangisa how much does it cost you atubalire rooms 2 eza ddabu azitubalire okuva ku musingi paka kugimaliriza atuwe toto bwe tunaamaliriza ndeete n'ow'enkoko eŋŋanda naye atubalire nsobola kutandisa ssente mmeka kati gw'ojja kusalawo poloti yo ogenda gissaamu nnyumba z'abapangisa oba ogenda kunoonya ky'ogissaamu n'olwekyo kisobola otwanguyiza naye nga ababadde babuuza projekiti y'eruweero nkakasa ku Sunday eno emisana kubanga ekiro tukigenda kuba ne programu eri ey'akatabo ka Success and Failure based on reason and reality naye emisana nja kugendako eruweero twongere okutunuulira waliwo abadde babuuza projekiti y'okusimba emiti ali nayo bino ebintu tetulina kutuuza bwongo buli wantu waliwo omukisa nze ndadde ntunuulira omugagga BMK omugenzi ng'abadde alina bizinesi kyenkana mu buli kintu wano ne wali wano ne wali wano ne wali n'agezesa wano n'agezesa wali n'akola kino n'akola kiri ntunuulira nnyo omukulu wange omukulu Hamisi Kigundu omusanga mu masomero omusanga mu bizimbe omusanga mu kulima omusanga mu mataka you get me kakati gwe bw'ona atunuulira ekintu ekimu nti kiganye nga tolina kikutunula kirala owedde bw'ofuna y'akataka e Kampala
wosobola okusa akayumbako n'owangaalirako n'ossaawo akaduuka ko maaso ate weetaagayo ekibanja ewalako ne Kampala gy'osobola okusoba emiti gye egya kalitunsi oba gy'osobola okussa olusuku lwo n'okulima. Abantu beevuma okulima kubanga mwalimanga mmere ya leero. Omuntu abeera ne yiika z'ettaka 10 naye ng'akulaga akeera kulimirako bijanjaalo n'asimba n'alinda obutonde bw'ensi. Kati mwe mufulumyeko eggwanga, mubaddeko mu mawanga ag'amalungu naye ng'ate balima. Abali e Isirayiri baganda bange basobola okunjulira, tewali ttaka gimu naye balima. Abaana bangi abansanyudde abagenze mu mawanga ag'ebweru ne bajja experience ebintu bingi babiyigiddeyo. Tuyige ebintu ebyo. Social media tuleme gitunulira butunulizi nga tugenda ku TikTok na kutunulira bintu byaffa ne bitatuzimba. Tubeeko bye tuyigirako. Noonya butya osobola otya okulunda enkoko. Onaagenda okuva ebweru ng'omanyi bwe balunda enkoko, ng'omanyi bwe balunda embizi, ng'omanyi bwe balabirira ebinyonyi. Ogenda okudda wano ng'olina ky'osobola, ng'osobola nti obwakadaama tebunsaze, ekyeyo tekinsaze. Bye bakozesa Buwarabu, bye bakozesa mu mawanga ago osobola otya okubissa mu nkola mu ggwanga wano erya Uganda. N'olwekyo abantu bangi babadde mu kampuni eza cleaning ezirongoosa amayumba nga bali mawanga g'ebweru, ebyuma ne babiyiga bikozesa okulongoosa, ne bajja wano ne bajja n'ebyuma ne bagulawo amakampuni ne batandika okugalanga. Bizinesi eri gye babadde bamukozesa ng'omukozi najja wano atandika kampani ennamba. Tulina okuzibula obwongo, tulina okutunulira ekintu ekyo butya bwe tweyambisa embeera gye tuyiseemu okutuzibula amaaso. N'olwekyo kijja kutwanguyiza. Osobola okunoonyaako olunaku olwaleero nja kwebakasanga 6. Oyinza okunoonyaako paka ku 6 oba enkya lwa 6 tujja kwogerezeganya eyeetaaga ku estate ya Kalagala eno estate empya. Mbadde nsaba abaweereza sente zammwe amannya lwakuba sizze navo mu studio naye nandigafunye. Abaweereza sente zammwe mulinga 7-8 around there nga mwabadde mufikidde ku eno estate empya. Mbasaba mumpeereza abantu bammwe mubawe namba zange bankubire either tomorrow enkya bankubire oba ku Monday mbakwasa ettaka lyammwe n'ebiwandiiko byammwe. Ntya nnyo okubeera n'ebintu kubanga naliguze lwakuba mmwe ndibakwase naye twafunye wagazi nga tukyalina opportunity n'abantu abalala mukyasobola okufuna. Wakyaliwo plot ndowooza nga 15 around ziri ezisigaddewo nga tugyeko bano ne tujjako n'abalala kubanga mulimu abaga nti nze woofunira ontegeeza. Kati abo n'ababeerayo ku Akiba abantu bangi banga nti mwami Lugonvu bw'onfuna ontegeezaako naye ekigambo okujjukira bwe buzibu bwange. Era waliwo abasiba bankyekingako twafunye oba oliawo nga baweereza abantu baabwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ennamba zange muzirina, osobola okuyita ku ya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 0753985639. Osobola okuyitako ne tulaba bwe tusobola okukikola za bukadde 10. Obukadde 10 obwo kubeerako n'ekyapa, tosasula sente endala yonna. Ku bukadde 10 kwe kubeera ettaka, kwe kubeera n'ekyapa, tewali nti ate zino yongeramu zino. Zibeera 10 million net, fuuti 5 ku 10. Ettaka nga tteeketeeke bulungi, amakubo siga nti oneekolera amakubo gabeeramu, era nga bwe muzze mulaba ettaka lyaffe mu bitundu ebyenjawulo. Njagala kubasiibulira wano olunaku olwaliro. Tujja kwongera okufuna programu zinga zino okwekuba mu tooki. Kiki tulina okukola? Kino ekintu nkikyamukiramu naye kifunira wa. Njagala ennyumba z'abapangisa naye zizza amagoba. Amagoba g'ennyumba z'abapangisa abazzukulu bayinza okuba nga be bajja okgalya oba batabani bwe banaawangaala ennyo. Ennyumba z'abapangisa okuzza amagoba bbanga ddene nnyo. Era zimba ennyumba z'abapangisa ng'otereseemu ssente zo wabula nga tatunulidde nti zigenda kuwa obugagga. Zimba ennyumba z'abapangisa ng'otereseemu ssente zo naye nga totunulidde nti zigenda kuweerera abaana. Obufunaawo n'akuwa n'oteekayo ky'otaddeyo naye tosobola kuzeesigulirako kubanga omuntu gw'ogenda okubanja nga bagobye omwana wajja kugaa nti ssente sizirinaawo. Ogenda mu Mutuga bangi waliwo yabadde nti omu rooms ziri 2, omu amaze ebbanga lya mwaka mulamba tasasula. Nkimanyi ku Lugonvu naye kyoyitamu naffe kyetuyitamu eno. Yaŋŋamba mwama amaze omwaka mulamba tasasula, omulala amaze yaŋŋambye oba myezi 8 tasasula.
oyinza okubuuza nti kijja kitya munnange kijja n'otuuka ne weenenya n'oganze ezo nzivuddeko waliwaga nti nga mbagobamu okyogera kubanga tunazizimba bw'onaazizimba ojja kitegeera n'olwekyo tujja kubanga tuwuliziganya tujja kubanga twogera tulabe butya bwe tusobola okuba nga tukikola naye nga nja kubaleetera omuzimbi atubaliremu ennyumba ezo n'ezitali z'abapangisa tujja kubala nnyumba ku nnyumba tukitunuulire butya sente ze weetaaga okusula ennyumba kubanga namubaleeterako emabega erishi abakolera bulungi nja kumubaddiza ku nnyumba ez'enjawulo ezitandikirwako gye nsuubira ennyumba omwana afuna obusente obutono gy'asobola okuba nga azimba n'abeeramu naye era nakibagamba bangi abalina that excitement ne mbagamba nti kizibu nnyo okuggyako nga ogenze mu kyalo naye wano mu bitundu ebyetoolodde Kampala kizibu okukola ku kyeyo ky'ebuwarabu emyaka 2 n'ofunako ssente ezigula ettaka ne zikuzimbira ennyumba ne zigimaliriza kizibu okuggyako nga kantuntu naye obanga weetaaga ekintu ekiri standard emyaka 2 tegimala naye ekikulu byonna kwe kutandika kyabulabe nnyo ate okumalayo emyaka 2 ng'ate olina kyokozeeko ate ekyo kyekisinga okuba eky'obuswavu n'olwekyo tujja kuba nga tuwuliziganya ennamba yange mugimanyi eya 0753 98 56 0753 985639 gyo gy'okuyitako okulaba nga oba oliawo tulaba kye tusobola okukola naye nga mbadde mbasaba abaweereza ssente zammwe mumpeereza abantu bammwe ku estate eno eya Kalagala mumpeereza abantu bammwe ate mbakwasa ettaka lyammwe n'ebiwandiiko byammwe nze Ssentongo Frederick Lugonvu abankuumire